eggwanga n'ensi yonna okutwaliza wamu okufa k'omusumba Pr.Yiga Augustine abizaayo ekawaala. Mukama Katonda yamugye bulamu bw'ensi eno ennaku zombi zabadde abiri mu mukaaga essaawa zaabadde ennya n'ekitundu ez'ekiro nga badde atawanyizibwa obulwadde obw'ekibumba nga yafiiridde mu ddwaliro ensambya. Pr.Yiga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi zaali 25 omwezi ogwokuna mwaka gwa 1976 wafiiridde ng'alina emyaka 44 egy'obukulu. Yazaalibwa mu disitulikiti ey'Ebukomansimbi mu kyalo ekimanyiddwa nga Mpaama, era nga bakadde be emugenzi Elizabeth Kwagala ono nga yafa 2018 saako ne mukadde we amanyiddwa nga Yosefu Matofu ono yafa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi wa 11 mwaka gwa 1995. Okusinziira ku nteekateeka nga bwe zigenda okutambula ku maziika, yali yaleka ekiraamo ekyakwasa bannamateeka be obwedda famire ne bannamateeka bali mu kusala ntoto n'okulaba ngeri ki enteekateeka bwe zigenda okutambula. Ekiraamo nga kigamba nti omusumba Augustine Abizaayo yalaama nga lwafa bayisaawo ennaku 5 nga tannaba kuziikibwa, era mwezi ennaku 5 bwe twabaze nga zigenda kuggwako ku lunaku olwa Sande, era bwe teekateeka okulaba nga agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Mu kiraamo kye yagamba nti oluva mu ddwaliro bamuleeta butereevu mu kyaki ye, era bamuteeke katuuti abagoberezi be n'abantu be batandike okumukubako eriiso evvannyuma. Yagamba nti ku lunaku olwokutaano, okusinza ku nteekateeka bwe twabaze ennaku ezo, ku lunaku olwokutaano tugenda kuba n'okusaba okw'okujjukira emirimu gy'omugenzi n'okulaba nga tusaba Mukama Katonda okulaba nga amusobako Mukama Katonda amusonyiwa ebyo ebyamusobako ng'omuntu. 88.1 Let the music speak. Centenary FM Radio. Yechasa. Osizira okubatenga owuliriza wale kubatenga otwekumiddeko. Ensonga zonna ng'esobodde okubatenga zitambula za bunywanyi waffe mu Namasaka Pr.Yiga. Bangi nnyo mbadde mumanyi nga mumalabanga pastor, naye ng'ensonga za music zesobola okubatenga atandikira mu bingi gye bagenda okubatenga nkubuulirako olunaku olwali nawe ojja kubatenga ombuulira embeera nga bwesobodde okubatenga etambula. Pr.Yiga Augustine Abizaayo yatufuddeko ekiro ky'olunaku olwali essaawa ziwereza essaawa nga 5 ne basobola okuba tebategeeza nti Pr.Yiga okuva sayidi z'ensambi eyo ebyo byawedde. Embeera nga bwesobodde okubatenga etambula abadde n'entalo nnyingi nnyo, era ekyennaku wenkoledde eggulire lino akadde kano waliwo bamuyita Pastor Jackson Ssenyonga asobodde okubatenga akubye olukunga nayita bannamawulire asobodde okubatenga abategeezeza agambye nti Yiga Augustine ye tamuyita pastor, amuyise nnabbi ow'obulimba, omukwasi w'abakazi ow'erinnya, era nti Ssenyonga asobodde okubatenga ategeeza Yiga waafiiridde abadde awere byendiga ze empitirivu akawuka, era ategeeza nti buli mwana yenna eyazaalibwa Pr.Yiga agenda kubatenga amulabirira. Pastor Ssenyonga katugenda ku nsonga yatuleese. Edda wano mu Buganda omuntu bwe yafanga bamwogeranga birungi byerere, naye akadde kano ensonga nga bw'oziwulira katuddeko eno embeera nga bwesobodde okubatenga etambula. Pr.Yiga ono gwe kutegeezaako 1976 n'asobola okubatenga yazaalibwa abamanyi gye bayita Empaama, awo ntegeeza Bukomansimbi, abamanyi ekagologolo sayidi eyo ab'emukomansimbi omukulu ono gyazaalibwa gwe bayita Pr.Yiga. Era yali musajja musuubuzi, yasobola okubatenga alimako, era ng'ekirime ky'emmwanyi ekyo yasobola okubatenga Ebukomansimbi yakitunda nnyo omukulu ono gwe kutegeezaako obudde obwo yatadafuuka pastor, bali bamuyita Yiga Augustine. Yasobola okubatenga alima n'okusuubula, era emmwanyi yasobola okubatenga akolamu by'amaanyi nnyo, era ng'ekyasobola okubatenga kimuddusa sayidi z'Ebukomansimbi olw'ekuba nti waliwo yali amubanja ssente, waliwo yali amuwa ssente z'emmwanyi okubatenga asuubula, era ategeeza nti omukulu oyo baali bamuyita Agisurayiti. Yasobola okubatenga amuwa akasente mitwalo nga 15 obudde obwo akadde kano giba miliyoni nga 15. Yasobola okubatenga azimuwa ebiseera ebyo kwe kubatenga yaddukayo ng'amabanja gamulimbulago Pr.Yiga, era basobola okuba atenga ategeeza. Wetuukira mu kibuga Kampala yali alina emitwalo gye 10 n'asobola okubatenga yingira ekintu kye bayita endongo. Wano nno watandikira endongo, wasobola okubatenga miitingi omukulu gwe bayita Wire Mukaabya.
bw'olaba Wire Mukabya muwe ekitiibwa Wire Mukabya muwe ekitiibwa nga bwe ngenda okuba ate nga kunyumiza. Wire Mukabya kwe kumiitinga Wire Mukabya kwe kumutegeeza obudde obalinga kwapirandi amanyi kwapirandi ekibuyaawo nga Wire Mukabya muyimbi w'amaanyi nnyo abajjukira emyaka gya 80 awo nno kwe kuba ate yamugamba ogenda kuba ate ng'otuwayo emitwalo 7 registration upcoming avudde Bukoma Nsimbi atandika okuba ate ng'akuba endongo. Obudde obwo omukulu nasobola okuba ate nga emitwalo 10 gyali ayina kwe kuwa emitwalo 7 n'asigaza emitwalo 3 n'atandika okuba ate ng'ayiriba gwe kutegeeza kono gwe bayita Yiga Augustine nga tannafuuka pastor ng'asobodde okuba ate ng'atambuza ebintu bye. Yasobola okuba ate ng'ayimbirako mu kibiina kye bayita Sseggwanga gitasingaza omukulu gwe bayita Godfrey Mukungu eyayimba ejjiini ly'e Mombasa. Pastor Yiga yali mu mpolampola yaliko mu kibiina ky'omukulu Livingstone Kasozi awo naye yasobola okuba ate ng'akitambulizamu naye kati nnyo ewa Wire Mukabya wano omukulu Pastor Yiga Pastor Yiga yali yategeezaako waliwo ebyasobola okuba ate nga bitambula. Pastor Yiga yategeeza baali bagenzeeko nga bakubye kaalo sayidi z'eruweera eyo ebivulu nga bitambula baali sayidi z'ekikyusa ng'ebivulu basobodde okuba bakuba ebivulu batambudde kaalo sente ziweddeyo ng'akasente ke bamuwa kaali katini nnyo embeera ng'esobodde okuba ate ng'etabuka. Wire Mukabya kwe kubaleka sayidi z'eruweera eyo. Pastor Yiga bwe yalaba nga ekibiina asobodde okuba ate nga kiyereba mpolampola ebivu tebiriiwo kwe kuba ate nga yafuna omulimu n'asaba omulimu. Waliwo ekyuma ky'emmwanyi bwe yasobola okuba ate ng'asaba omulimu ne basobola okuba ate nga bamuwa omulimu mu mbeera yasobola okuba ate ng'etambula. Pastor Yiga baali bamutikka ensawo y'emmwanyi yamukuba mu kifuba kwe kuba ate nga yavaayo. Bwe yamukuba mu kifuba embeera nesobola okuba ate yamulemerera olw'embeera nti obudde obwo yali talina maanyi ate nga abasajja baali bakozesa maanyi obudde obwo okuba ate ng'akola ensonga z'okusitula emmwanyi. Ku kyuma ekyo nga tannakivaako omukulu Pastor Yiga agamba nti weyafunira omukisa gwennyini waliwo abakulu abaali bakola ku kyuma baali baawudde omugagga nannyini kyuma ekyo bwe yabalengera ne bamuwaayo 50,000 awo no yasobola okuba ate ng'afuna 50,000 kwe kuba ate nga yadda mu kibuga Kampala. Mu kibuga Kampala ekintu ky'endongo omuzimu gwali gukyamuliko ng'agamba ntandikiddewa endongo nga Wire Mukabya amusuddewo olw'embeera nti ebivulu byali tetambula bulungi ate nga Wire Mukabya n'akasente kaali katono kwe kuba ate nga yagendewo omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi. Ewa Livingstone Kasozi yasobola okuba ate nga omukyala gwe bayita Nakayiza Teewo abamumanyi abakadonkamu omukyala yasobola okuba ate nga amuteekayo. Okumuteekayo yali ne mukwano gwe bayita Eliya Seggane waliwo n'omukulu gwe bayita Kayinga era Kayinga oyo agamba nti yamuyigiriza endongo okuba ate nga batandika ebintu byabwe. Omukulu gwe bayita Pastor Yiga gwe nkutegeezaako obudde obwe bayingira ekibiina kya Kasozi ono omusajja gwe ngenda okwogera bw'omusanga muwe ekitiibwa Pastor Yiga nkutegeeza Krisimansi abadde muzaana mu nnya we yayingira ekibiina kya Kasozi eyali maneja w'ekibiina ekyo obudde obwo bamuyita Mathias Walukaga obudde obwo myaka gya 80 Walukaga yali maneja w'ekibiina awo nno omukulu gwe bayita Augustine bizaayo ajja okuba ate ng'asaba omulimu bamuwa omulimu. Livingstone Kasozi yasobola okuba ate ng'amuwa omulimu ogw'okuba ate ng'atambula nabo mpolampola. Wano nno nga tutambuza ensonga ne basudde baali bakitambuza mpolampola oyinza okwebuuza omukulu yono yali ayimba Pastor Augustine bizaayo kituufu yali ayimba nga bw'omanyi nti waliwo abaggulawo waliwo babayita categorizers abaggulawo ng'ekivulu tekinnakwata nnyo abatandika bakadonkamu abakola freestyle. Kati nno Pastor Yiga weesobola okuba ate ng'atambuliza mpolampola ensonga ze nga zitambula ng'akyakitambuza ayaya gwe kutegeezaako Pastor Yiga era akayimba obumu ku buyimba bw'oyinza okugamba nti bwe yayimbako ka freestyle kaakano owuliramu kali kamukoka bannange ofiirwanga omwana n'otafiirwa mukyala seruganda bannange okubonaabona okwange simanyi kwavaawa omwana oyo mulaba omuntu ng'olina omukazi nga ddala mukwatagana bulungi ofiirwa omwana bwe kuba kufa ku lwombe nga alina okugenda omwana oyo agenda omukazi n'akola ki omukazi n'asigala. Tukyagenda mu maaso ndowooza owulidde akayimba ako bakayita ofiirwa omwana n'otafiirwa mukyala. Pastor Yiga ke yayimba kokka wadde ng'ennyimba zonna zasobola okuba ate nga bigaana olw'embeera nti ennyimba ze yali akuba nnyo ebivuga ng'abaakinga abayimbi ab'enjawulo mu kadongo kamu ewa Livingstone Kasozi. Obudde obwo nga Walukaga ye maneja munene. Walukaga gwe nkutegeezaako omusanga muwe ekitiibwa. Walukaga Wire Mukabya abasajja b'amaanyi mu ndongo eno. Nga tukyagenda mu maaso omukulu gwe bayita Pastor Yiga ng'asobodde okuba ate ng'atambuza ensonga zonna
nga b'omanyi nti buli muntu aba n'ebibye. Pastor Yiga bakizuula aba omukulu Livingstone Kasozi yamugwamu olw'embeera nti Pastor Yiga yalina obukodyo bwe yali akozesa. Nga bw'onaagenda nti waliwo abasajja abafuusa. Tuli mu byakadongo kamu tetunnayingira bwa pastor. Pastor omukulu ono gwe bayita Yiga ng'ali mu kibiina kya Kampala Music Stars obudde obwo nga Walukagga ye munene. Kino kyekutegeeza true story. Ng'omukulu ono ng'agenda ku maduuka ag'enjawulo mu kibuga Kampala yonna gye basobodde okuba ate nga bagenda yayina akati mu nsawo. Ye ng'akulaga agenda ku dduuka n'agamba oba ngenze ku dduuka ngenze gula soda kuwadde 2,000 njagala kyakunywa kyange. Kati zino gwe 2,000 oziraba nga zikutte. Kumba obeera okutte kati. Goziraba nga 2,000 bw'oziteeka mu buseefu yo zidda buzzi mu nsawo ya mukulu gwe bayita Yiga. Era omukulu Livingstone Kasozi we yakitegeerera nti ono mukulu afuusafuusa ssente n'amutegeeza lwaki togenda mu banka n'ofuna ssente tufuna ssente lwaki tuddambya ebivulu. N'amutegeeza nti maama wange ako ke yampa ak'okufuna akasente akayinza okumbeezaawo. Nno kye kyamugobya eyo mpolampola. Tukyagenda mu maaso ewa Pastor Yiga gwe tuliko awo nga tukyali mu kisaawe eky'okuyimba bwe nkutegeezaako Pastor Yiga. Bino tewali ajja biggamba ng'asobodde okuba ate ng'avudde wa Kasozi nga bamugobye olw'embeera nti yalimu embeera y'okwa oba yali yakweraguza. Omukulu Livingstone Kasozi n'asobola okuba ate nga naye yamunaabira mu maaso n'asobola okuba ate ng'avaayo mpolampola kwe kuba ate nti yagenda ekaleerwe. Ekaleerwe era kigambibwa ag'omu nkuuba agatambula yasobola okuba ate ng'atandikawo kabandi nti yatandika okulagula abantu mu mbeera yasobola okuba ate ng'etambula nti yali musawo mu mbeera yasobola okuba ate ng'etambula. Pastor Yiga obudde obwo yasobola okuba ate ng'abinyuka n'agamba keegatte ku mukwano gwe obudde bamuyitanga Pastor Sebuliba yali kaleerwe saidi zeeyo bayitayo Kisegi zone n'asobola okuba ate ng'atandika era bafuna obutakkaanya olw'embeera nti Pastor Yiga alina gwe yali atimpudde oba gwe yali akubya akasente n'ajja ng'ate aloopera ku kyaki kwe nkutegeeza kali akalimo ke yalimu n'asobola okuba ate nga yavaayo kwe kuba ate nga yeeyunga ew'omukulu gwe bayita Pastor Serugwekazo. Awo ne yasobola okuba ate ng'amutandisa okuba ate nga ayiga enjiri. Pastor Yiga watandikira okuba ate nga ayiga enjiri wabula yayinamu ekirooto kye ekyokuba ate ng'akuba endongo. Kaninnyemu kati ni wano nje nkubuulira emboozi yonna nga bwetambudde byonna byesobodde okuba ate nga wulira kati ni nnyo wali we tukomyewo wennyini nga Pastor Yiga asobodde okuba ate ng'atandika okuba ate nga ayiga enjiri mpolampola. Awo nno yasobola okuba ate ng'ayimukira mpolampola era ng'agamba nti yegomba nnyo abasajja be bayitanga waliwo omukulu gwe bayitanga balabye ekkubo nti yamwegombanga nnyo n'asobola okuba ate yasomako n'oluwalabu. Omukulu ono gwe bayita Pastor Yiga yagendako gye bayita Muslim Institute ebwayisaawo n'asobola okuba ate yakuguka mu luwalabu olw'embeera nti obudde bwe emyaka egyo abajjukira ng'owulira nti ate awo waliwo omulokole n'omuyisiraamu nga bakyusa obunyiriri obwo. Kati enjiri ey'okuba ate nga baali bakaaya n'obudde obwo Pastor Yiga yasobola okuba ate ng'ajjira mpolampola ye ng'asobola okuyimira oluwalabu ate nakola n'enjiri mpolampola mu mbeera nategeeza nti ekyasobose okuba ate nga kibakozesa ebyo olw'embeera nti baali baagala okusika abantu okuva mu ddiini ez'enjawulo bagende mbulokole mu mbeera yasobola okuba ate ng'etambula. Pastor Yiga nno asobola okuba ate ng'atandika mpolampola era yakanikako n'amasimu saidi z'enaakulabyawo era nga obayita enaakulabye mu kiwuunyaawo yatandika okuba ate ng'atandikira kyakiye mpolampola. Yasobola okuba ate ng'avaayo neyeyunga luwo omukyala bamuyita Namukwaya era ali awo naakulabye nasobola ate yapangisa olujja kwe kuba ate ng'atandika kyaki mpolampola ng'akuzeekuze. Waliwo omukulu yasobola okuba ate ng'ajja ng'alina ekizibu yali saidi zeyo France ng'alina omuntu wano mu Uganda n'amugamba nti alina ekizibu okumusabira n'afuna akasente zaali $4 nga 480 yasobola okuba ate ng'atandikira kwe kugulawo we bayita ekawaala we mulaba akadde kano. Pastor Yiga ono gwe nkutegeezaako nga byonna bisobodde okuba ate nga bitambula nga batambuza ebintu byabwe nno. Pastor Yiga asobodde okuba ate ng'ayingidde ekawaala ne muwulira erinnya lye bayita Abizaayo nga lisobodde okuba ate nga litambula ne weebuuza nti Abizaayo ate Abizaayo biva ku ki? Awo nno yagira n'enjiri ye ng'agamba nti yakulivenjinga omuntu akoze nti oba akuloze ng'agamba nti abimuddiza oba akusindikidde biki ye n'agamba nti abikuddiza erinnya ne livaawo agamba nti Pastor Yiga Abizaayo ow'ekawaala era erinnya lyasobola okuba ate nga likwata obudde obwo. We tugenda wano wennyini yasobola okuba ate nga atandikawo ne bandi obudde obwo bagiyitanga Pastor Yiga band nga tannagikyusa linnya okugifuula revival band. Abayimbi bannya basobola okuba ate nga bajja mu majjira n'omukyala gwe bayita Nabbi omukazi
nabbi omukazi nasobola okukwata yabakwata omuzimu bangi nnyo nemusobola okukwata nga mwayingira bayimbi bangi nnyo basobola okukwata nga aleetawo omukulu gwe bayita Chris Nabulya waliwo Ajati Madina Bibuuza Hassan Ndugga waliwo gwe bayita Umaru Mwanje Bena Namisinga bayimbi bangi nnyo basobodde okubaate bayita mikono gya Pastor Yiga basobodde okubaate nga ateekako ettafaali ng'asobodde okubaate nga ayingiza pasita omukyala ono gwe bayita nabbi omukazi ategeeza embeera ng'asobola okubaate nga etambula nabbi omukazi oluyimba olwo nga bw'oluwulidde nabbi omukazi era ng'oluyimba olwo tayito lwali lutandika kugamba nti mu kibuga ky'ekawaala mulabiseemu nabbi omukazi olw'embeera nti agamba nti embeera osobola okukwata ng'etambula oluyimba luno yalutwalako ku rediyo obudde obwo omukyala bamuyita Lady Titi yalinga ku biiti namutegeeza ogenda kubanga alanga kyakiyo namutegeeza lwaki tokyusizaamu baddayo wa Pademane n'asobola okukwata yakyusa akanyiri n'agamba nti mu ggwanga lya Uganda mulabiseemu nabbi omukazi awo nno nabbi n'asobola okukwata nga yatandika batandika okutalaaga sayidi z'eruweero bakuba ebivugu obudde obwo eruweero waliwo bakozeewo kabato nga bebe kuulu atimbye ne nabbi omukazi atimbye nabbi omukazi yakuba ekivuuno ekikwata ebyuma bebe kuulu omusaze ne gagenda genereta neefa awo no waviira akatambi ti nabbi omukazi nti musambwa alina n'obugere obwaki awo no nekitandikira eruweero eyo mpolampola ne bagamba nabbi omukazi alina obugere bweki byonna ne bitandikira eyo eruweero nga bebe kuulu eyali asinga obudde obwo eruweero ng'ekivulu kiganya abantu bonna ne bajja mu kivulu kya Pastor Yiga obongo beero ntegeera bulungi wano we tugenda mwaka gwa 2011 pastor omukyala gwe bayita nabbi omukazi Pastor Yiga amusindika South Africa ake South Africa nno kanyuma South Africa eno ng'asobodde okubaate nga akikubye kikutte nabbi omukazi bamusindika South Africa atandikeyo ka bandi bo bagiyitanga kyaki naye ng'ebeera bandi abali eyo bazita woofiisi kati mbw agenda kukola ki agenda kutandikawo kyaki era kyasobola okukwate nga kimulemesa abannayuganda abaliyo abalina amasabo ba woofiisi basobola okubaate bamukubirira bubi nnyo era n'asobola okubaate nga yavaayo era ne balalika nabbi omukazi bali bagenda muttira South Africa olw'embeera mbu yali agenda ku TV ez'enjawulo ng'abuusa abaddagala baabwe okubategeeza mbu ate bo be balina ekyaki yali yagitadde Cape Town e South Africa bwe yaviirayo mpola abajjukira obulungi obudde obwo mukyala gwe bayita Madina Bibuuza ne bagenda mu nnyonyi nga bagaba ssente ebyo nakaali kabadi yali brandinga gwe kutegeezaako Pastor Yiga ayaya era nga Pastor Yiga agamba nti okusoma kwe yakoma mu P3 naye ng'agamba teyasoma wabula nti mbukulu abadde asomye n'amala P7 era ne senior fo abadde yakagimaliza agamba nti P7 yagisomera ku ssomero bayitayo misojo esemba buleyo gyasobola okuba ate ng'asomera senior fo ng'ategeeza era yagimala mwaka gwa 2006 waliwo omukyala gwe bayita Brenda Nalubega bajjukira obulungi yavaayo n'ategeeza mbu ate yali mugala wa pastor era yamukwata n'agamba mbu yamusiiga n'obulwadde buno wabula Yiga yagamba nti embeera nga wezaatambula omwana teyamulabako wadde n'akamu nga tuyingidde wano pasita basobodde okubaate nga byotayinza kubaate nga mwerabirako waliwo bingi nnyo byasobodde okubaate nga akola kikyolifa teweerabidde eno program ebadde ku TV bagita ABS TV nga nno abakazi basobola okubaate bavaayo nga bawa obujulizi obukambwe ku basajja baabwe abadde ayina embeera yogamba nti ayina empeta mbwe ekizibu kyonna ky'oyina abamu ne bagamba nti ebadde sitaani abadde agaba endokwa ez'emiti ng'agamba nti awonye obwavu bingi nnyo ne bagamba nti abaddewo b'amaanyi agajjawa naye nga bwe tukoledde eggulire lino waba bakutegeezezza akadde kano mbu TV ya ABS TV bagitunze teweerabira olw'embeera nti Pastor Yiga nga yakava tugende South Africa Pastor Yiga wano we bamutwalidde South Africa ne bamutimpula embeera ng'esobodde okuba nga etambula bw'etyo ebya pastor bitegedde ebyo nga tugenzeeko South Africa nabbi omukazi kutegeeza 2011 nga biganye Pastor Yiga omwaka oguwedde ndowooza 2018 yasobola okuba nga alangira mbwe atandise kyaki bayita mu Pretoria West nasobola okuba nga atandikayo bandi abannayuganda bagiyita bandi teba kyaki mu lulimi lw'oyinza okutegeera baliyita ssabo oba mu lulimi oluzungu bagiyita woofiisi kati pastor yasobola okuba nga atandikawo kyaki nga gwe kyoyinza okutegeera nenga ebeera bandi agende South Africa mu Pretoria West oyinza okugamba nti nkulimba n'obulango ku TV bwaliko sooka owulire ng'ali mu luzungu. People who are watching One Gospel channel, praise the Lord. My name Prophet Augustine Yiga from Uganda.
I'm here to give you a good news. I have your message, everyone. You can tell anybody that to tune on one gospel channel and to listen a good news right now. So I'm here to tell you that we are going to open church in Pretoria, 18th February. Yeah. So you can direct them, my daughter. Yeah, the prophet is opening up. Power of God. Yes. And a miracle. Uh-huh. Well, you know, Jesus is a miracle worker. Yes, man of People God. of South Africa, you don't know what you have get. Woo. You don't know what you're going to see in that day, 18th in February. You can bring sick people, bring everyone who has problem. Aya basi ako kali kalango ku TV ya South Africa akutegeeza oluzungu teweegira agambe tiyasoma nnyo embeera nga wesobodde okubatenga etambula kyekutegeezaako wano wulira nnyo nga pasita avudde South Africa nga South Africa gwe yagenda naye waliwo pasita gwe yasobola okubatenga yali mugezigezi yagamba nti yali pasita gwe yagenda naye wabula nga yamufera era bingi nnyo polotize nesobola okubatenga zalugenda stress eyo yonna nesobola okubatenga yamuyiikira okuva ve South Africa embeera bateteteranga era we yali South Africa bangi ne bamuwebuuza ne bagamba nti pasita nga wakyukakyuka wano ndo yasobola okubatenga ayita ku mulutu gy'egyenjawulo n'ategeeza bannayuganda nze sirowalanga era sirina bulwadde bwa siriimu wulira bino yabyogerera ali South Africa nga bagamba ng'akyuse nyo n'abategeeza embeera ya South Africa mbi nnyo yagamba bw'ati naye neebaza Mukama kubanga yampa amagezi agasinga n'abaasoma kubanga benkozesa wamma abatasoma bannange Mukama abawa omukisa bwe mubanga mumpagira ate nammwe abaasoma nga mutegedde pointi yange nga munjagala Mukama abawa omukisa kuba nali open mbagamba nze saasoma oba neyise beautiful guy oba otegedde kye mbadde ntegeeza go with that genda n'olwo olw'oluzungu lwe mba ninawo because English is not my mother tongue. Gye bakomenti nze ku nfaanana yange ti nfaanana bubi ekiwuka kyentwala sirimu amazeewo. Okay, Mukama abawa omukisa mu abalamu munnange era mugenda kuwangaalira ku nsi tubalaba kugamba olabira ddala ng'obwongu bw'abantu baffe bukyali mabega nnyo oba mu kinnya kya fuuti nga mmeka kubanga mu kifo ky'okulowooza ku bambi abantu abakatufaako muleke Victoria kyogamba abantu abo bonna abafudde temwabadde balwadde ba siriimu lowooza ku bantu abo omusajja twalina omusajja baali bamuyita Hamani basudde omuyimbi naye ensi yali emumanyi ng'omusajja akyasinza obwenzi mu Uganda naye yagula mu motoka ye yamutta kabenje yafa siriimu kati bannayuganda lwaki mukyali mabega ennyo. Aya basi yali ababuuza obudde obwo ng'ali South Africa ng'embeera esobodde okubatenga eyonooneka olw'embeera nti bamutwala abali bamusuubizza tete bamufera okudda eno ne TV akadde kano shares waliwo omukulu gwe bayita Kojja Kimbowa nkutegeezezza babagambye nti TV bagitunze teweekanga olw'embeera nti poloti ezisinga zonna okuva yagenda South Africa baali bamusomedde eddiiru ng'amanyi nti agenda kutimpula ne bigaana okuva olwo bwe yajja wano ndowooza bajjukira obulungi bwe n'asobola okubatenga nti mu Uganda temuli covid ne bamusiba embeera nesobola okubatenga etambula bwetyo. Pasita Yiga wasobodde okubatenga atufiiridde waliwo abayimbi abagenda abatamuwonyi waliwo omukulu gwe bayita Joseph Ngoma baali bagenda mukyaza ku TV ya ABS n'ava eri n'agamba nti siiza agenda ku TV eyo oyo pasita mufere biki Yiga yamugamba bino wulira musajja watu soda w'abakyala this gentleman here agenda sinkana kano simanyike ka Joseph Ngoma he goes and meet Joseph Ngoma nga akasajja kamu akayagala ka hostinga mu eyes he wanted to host eyes him to eyes on you eyes on you oh kale nga kakkiriza bulungi he accepted nga kateekayo ne poster he even put this poster nga kateekayo buli wamu poster they put everywhere the posters mbukagenda kujja that is going to come ate olwagize ne kakola poster endala nga kasazizaamu mbu sigenda genda yeeyo mbu ku lw'obulungi bwa Katonda wange because of my God I will not go there
for the case of balina obwo busiru bwe beeyingizaamu. So they have got that attitude. Kyova olaba tebamanyi Bayibuli. That's why they don't know the Bible. Tebamanyi Katonda. They even don't know God. Ate beefuula abamanyi. They pretend to be knowing. Kati ako kagayina obusiru bwako. So now that appointment. how can you make my son do an appointment with you? Kubanga eyo That because wanabbi wa bulimba false prophet. abantu banandaba batya. How will aya basi embeera bwetambula ebyo ne bibaddeyo mu mwezi gwa 8 guno Joseph Ngoma bamutegeeza n'ennyimba z'obutaddamu okubwa ku TV eyo nenga nabbi omukazi yakakasiza nategeeza nti kituufu Pr.Yiga yali bba wange emyaka 8 gyonna yali bba wange era nga tweyagala. We were together for 8 years emyaka 8 so kati ebyo bigambo by'abantu sifuddeeho ngeri bye baagala ye mukwano gwange yali antegeera. Kati Magi olowooza ki ekiviiddeko Pr.Yiga okubanga bamulamu ensi eno stress oba bino ebagamba mbu wagereke bamusiba mu kukomera yireetedde okufa oba stress? Ndowooza stress nayo yacontributinga kinene kubanga bamuyisa bubi ssente ze bamubba nabiwulira n'ekirala ate nga n'obulamu yalinga abukozesa nnyo kimanyi South Africa erina weather ezikyukana no tewabimanyiira ogenda weather nekukuba biki ate kwegamba nga apatikana nnyo eyo stress agigaseko sente bazibbye aze wano agaseeko ekkomera n'ebisibizibwa ebirala bingi eby'omunda nze bimanyi bicontributinze kufa kwe naye nga tusabe Katonda bambi amulamuze ekisa. Pr.Yiga mwali mwine ensonga ze mukwasaganyanga omwami mukyala n'omwami oba mwali just friend? Twali tudatinga emyaka okusooka twasooka kubeera mukwano 2008 then tudatinga tutanga okudatinga mu 2009 ne tubeera ffenna emyaka 8 nga twetegeera nnyo we connected nnyo yo connection yalimu Katonda ndoza wengamba kuba twali twetegeera 100% nnyo he was my best friend so kati kyobulaba kyabuliddwa omuntu amufaanana mu kuntegeera because twali twaconnectinga nnyo abenkiwa naye afudde tamufune. Kati oyagala tugamba Magi esaba ntulinayo omusajja? No kusinga neetaaga ssente. Mawulire nagafunye essaawa 5 ez'ekiro waliwo omuvubuka eyankubidde wano n'aŋŋamba era bwe yankubidde natuta obuvunaanyizibwa nenkubira manager yali manager wa 5 band nenkubira ne ku maama afiswa nga nabo tebannamanya naye zagenza owera saa 7 nga mmaze okutegeerera ddala ekituufu nti mukama wange takyali. Pr.Yiga sobola kumwerabira kubanga yanderanga omwana nze okuva we natandikira ddala okuyimba ye yapromoting olimba naddenka akafu omwana wa musajja TV omuddiiro atutwalanga abaana be talina mwana yenna gwe yasosolanga nti oboono wabula ye nga ye yabeeranga n'omukwano ogwo ku buli mwana yenna yakolangako mu 5 band. Wano ndabyewo kuwajja Timadiina ndabyeko ku mugwanya abatannaba kujja ndowooza si musango gwange kubanga waliwo abamu nga balina akakuku wano kuki ku mutima. Omukyala amweko asobola okuba ate nga ayogera ebibi bye gwe bayita nabbi omukazi era nga kigambwa nti noono yali mukyala wabula nga mukyala wa pasita yali yagenda mu Amerika olw'embeera nti nabbi omukazi yali ayingidde. Nabbi omukazi wuuno baafulumyako akata n'agamba nti katufojingeko ekintu mbu simanyi oli musambwa mbu simanyi ofuuka bannange kyankuba wala kuba ne bwe kyafuluma nze gwe mulaba namala omwezi mulamba nga sifuluma mu nnyumba abazadde bange ne bakaaba amaziga nze gwe mulaba natya buli muntu nga ntya buli olaba nga badduka emisinde ogenda kufuuka bannange n'ekyabwe kyatwala akabanga neŋŋuma omusajja gwe balita Yiga si musajja mwangu ate kati bwe kyatuuse ku nze gwamanyi nti oba mumanyi ebyo byeyeeyogeza kyeyeeraliikirira. Nabbi obukazi ebyo byasobodde okuba ate nga ategeeza ndowooza oziwulidde
nabino bibaddemu nga pasita babadde bagiyita kyolifa teweerabidde. Pasita wange pasita nkwagala nnyo. Nange nkwagala. Sirina kye nali nkuwadde. Abaaye nga bavaawo bagamba mbuyiga ndikaddiwa kubina byendaba. Ye Pastor Yiga tukyagenda maaso mpola mpola. Omukulu gwe bayita Pastor Senyonga bw'asobodde okuba ate nga atufunya amawulire ag'ennaku mu Uganda, ye atuuzizza bannamawulire n'abategeeza nti Pastor Yiga afudde obulwadde buno era agenda kuyamba abakyala bonna, endiga zonna. Okusinza ku lipooti zetufuna nti waliwo n'abaana batamanyi taata waabwe ate nga taata waabwe, waliwo abantu abaafuna obulwadde obwa siriimu obwaleetebwa okuba nga beegatta olw'empaka n'ebintu bifaanaganako bwe bityo. Emitima gy'abantu egirina obulumi bufaanaganako bwe butyo, obanga wakosebwa, obanga wakuluusanyizibwa, obanga wafuna obuvune bwonna. Njagala kutwala musa guno okwetonda ku lekkanisa y'abalokole nti abasumba b'abalokole si batyo bebeeyisa, naye bwabanga wakosebwa, ebintu byakubulako, obulamu bwakosebwa, wafuna siriimu, olina n'omwana oba abaana, olw'ebikolwa ebadde bitambula byetubadde tumanyi mu Uganda, otusaasire ekkanisa ya Kristo era twenenya Mukama naffe yatusaasire. Aya basi olukuŋŋaana lukyagenda mu maaso. Ye bw'ategeezezza abakulu ab'enjawulo, waliwo Pastor Bugembe olunaku omukyaga olunaku olwaleero abadde aganje okupositinga n'apositinga show ye ey'oku Sande. Abantu kye bamukoze basobodde okuba tebamuwaliriza ku mpaka. Ab'enjawulo bapasita banne badde baganye okuba ate nga balaga amawulire g'omukulu Pastor Yiga, era bo bamuyita Mr. Yiga. Wabula nga Pastor Yiga yakava South Africa yasobola okuba ate nga ayogera bingi nnyo ku bulamu bwe bwonna. Posomita gyangambye okufuna omuwezi, that is my private whatever okiwudde. Ya nakigezaako nenfuna omuntu netukola introduction nga tusigazza wedding. Iwaawo ebyomunju tebitotola, twafunamuko some misunderstanding naye nga tetuli mu bad communication. Lwaki Musumba Yiga aweddewo? Ekintu ky'okuba nti nkoze nti nkyuseemu ne ku kala kankireete oba mu ngeri ki. Okay, kaŋŋambe bwe nti omuntu alwala okiwulidde, nava mu ggwanga Uganda bwe nti si bwe nali ndabika ngende South Africa, kati nasanga weza gye saamanyiira kubanga South Africa omusana gwokka guli 40 degree, Uganda tuli mwere. Ate bw'oteekako ne stress n'amawulire kyegankole Uganda ndi South Africa bambika, afudde akoze atya, atunze TV, atunze church, kati ebyo byonna bikwongera ki stress. Yiga kyemanyi obulungi, ndi mugezi nnyo, sometimes ekimala wadde saasoma sisuubira nti eri asobola okunfera because nsobola okuwa direction one of my project in South Africa, ate omuntu gwe baafera. How come? Nti nina church Pretoria West, kizimbe ky'amaanyi, nina ettaka, nina company mobile food, kibayita okuzimba omwana nkyamuzimba n'omulaga ebintu ebimu n'omuwoninga n'omutweninga okwewala ensobi zeyandibadde agwamu. Ko nkyamuzimba kyenzikiriza nti nkyamuzimba naye nga buli kimu kyonna ekyetagisa tujja kituukako. Enkolagana yange n'ebugingo I think teriiwo olw'ensonga nti bugingo alina byakkiririzaamu nange nina byenzikiririzaamu. Nga tuzzeeyo mpola mpola mu nsonga za pasita nga zisobodde okuba ate nga zitambula, asobodde okuba ate nga ayambye abayimbi bangi nnyo mu kisaawe kya music. Nga bwe nkutegeeza nti akadde kano ebyobugagga byasobodde okuba ate nga aleka abagezigezi beetoolodde emaali ye. Akadde kano ke kutegeezezza bwe twogera waliwo omukulu gwe bayita Seeka Umaru abadde alina contract gyasobola okuba ate nga asayininga, wawo gwe bayita Kojja Kimbowa, era nga kigamba nti shares ezisinga zonna bw'oba owulidde nti TV bagitunze teweekanga olw'embeera nti ebisinga ebintu yasobola okuba ate nga biteeka mu mbaata
abakulu kano andi basobola okuba tebamuwa akasente akayinza okubateeka muyamba. Ayaya era nga programu yasinga okubaate ng'etunda bagiyita kalondoozi abagijjukira obulungi yali ku BSTV nga bakulondolera omuntu wo yenna agamba nti oba alimbwa enzibi ki byonna era pasita ye agamba nti byali bituufu. Awo nno mu kalondoozi basobola okuba tebakwatira n'omukyala gwe bayita nabbi omukazi bamukwatireyo mu saidi z'ekakiri nabbi omukazi n'avaayo ng'asaba gavumenti nti pasita mufere labirira ekyo ekisinga okunnuma bannange pulezidenti na buli bonna gwe kikwatako bapasita ekkanisa zino muzinoonyerezeeko nze njogera kubanga ekintu nkibaddemu Katonda yakimponya ndi mulamu neeyagala naye oyo atannaba kukituukako naawe akirimu nga gy'oli gimusabira mu makanisa ago bannange bintu bya kiyaayi andikyagadde nnyo gikola kubanze mmagi emirimu egyange gyalinga kwalaali nze kino nkyogera nga nsobola n'okikola enkya nsobola n'okikola na luli okuyimirirawo n'osabira omuntu bantu bangi nnyo abayise mu mikono gyange nga bali ebweru nabasabira. Aya basi oyo nno naye yali mukyala wa pasita ebamukubwa nnamwandu wabula nga pasita Ssenyonga ye talina mawulire ga nnaku nagamu gasobodde kuba ate nga asaasira ategeeza agenda kuyamba buli nnamwandu buli ayina asobodde okuba ate nga bamusaaba ekirwadde pasita munne era abadde mu ntalo zaabwe efitina ye ekyaliwo edda nga wano mu Uganda omuntu bwafa boogera birungi byerere naye asobodde okuba ate nga ayambye abayimbi naye bo oluganda bwasobya mukola mutya negata ku 075688 mu biki byoyinza okuba ate nga oyongerako ku mukulu esobola okuba ate nga music asobodde okuba ate yakola bingi nnyo mu music asobola okuba ate nga atambula. Nabbi omukazi awanda muliro talina mawulire gasanyu ga Alese ye negataako mbuulire sebo jjajja Kamalimali mbulamusizza nnyo Sseruganda sebo webale kutuweereza sebo kale sebo mitawaana nnyo sina lyendeseeyo mu butuufu byonna obumazeeyo sebo era pasita Yiga mukama amuwumuze mirembe era tugenda musubwa nnyo kubanga kasa teri pasita ayinza kumusinga kuba kintu kino sebo njagala ojjukire ya revival band gali maanyi muyimbi kyataayitako awo nabbi omukazi twali badde tumutegeera nabbi omukazi tetwali mutegedde wadde byonna byaliwo okukyayibwa kubaawo ye era musajja ye yamuleeta bano bandugga bonna ate abayo ojjukira nine igoze okwagala okusaabuluka baga tutaayo agenda eri olannange abanike esebo kiina kyenjogera bulampozi opagamba abani midiya esebo mwenna mujje ensonga zikwasaganyizibwe esebo waliwo omwana amuyita John akutumidde John Sesaaza akutumidde abeerawo mu tawuni e Masaka kajjambo taata kale sebo taata ala abeere nga abeera ku bayibuli abeere takugamba nti taata wange yali takolagana nagundi nange sikolagana naye taata wange takola nagundi entalo z'abazeeyi zikole ki ziteeke ebbali otandike totally a new chapter ng'ozimbira ku bayibuli nga temuli buyayi temuli bufere wadde kijja kuba kizibu kubanga abadde ayigira ku taata naye generally afunye omukisa okuzimba ekkanisa etaliimu buyayi wadde obufere. Nze nsaba kimu Katonda akusaasire ogende mu ggulu kuba munayige yeena wali ekkubo limu kuyingira tofuluma so naye ndowooza ke yalwadde ate kuba yafunye obudde obwenenya kuba teyafudde accident so teweewunya nga omusanze mu ggulu